Ab'ebitiibwa tuli mwezi ogw'ekitiibwa gwa Shaaban. Olwaleero ejjuma yakubiri, tusigazaayo ejjuma bbiri tuyingire mwezi ogw'ekitiibwa gwaki ogwa Ramadan. Nja kubasaba tugumiikirize katono eri abo abalina obwangu, nsonga ya bulijjo naye tugigayaalirira. Ngenda kujjukizaako ku ahkaamu siyaamu, amateeka agafuga okusiiba. Ffe ng'abo walimu tulina oba oli awo kutendewalirwa ne tukola ekitateekeddwa kukolebwa. Tuyingira mu Ramadhaani, munda mu Ramadhaani nga tusiibyeko n'ennaku 10 ne tusomesa ebyonoona okusiiba, ne tusomesa obulungi bw'okusiiba, ne tusomesa ebitamwa mu kusiiba, ne tusomesa bingi nnyo mu mateeka agafuga okusiiba. Naye nga tuli munda ne tufaananira ddala ng'omuntu agambye nti Allahu Akbar n'asiba emikono, muwalimu n'alyoka atandika omugamba nti mu ssala teboogereramu, naye ng'ali mu ssala munda. Oba oli awo nga yirina okwogera yayogedde dda n'essala ye yafudde dda, naye nga tuli mu ssala muki munda. Mbutuufu siyole w'okusiiba yeetaagisa ebbanga nga basahaba lye baakolanga emyezi 3 nga tetunnatuuka, emyezi 6 nga tetunnatuuka kusiiba. Naye ffe mu wiikisi 2 batusomesa okusiiba, ne tutuuka mu kusiiba ne tutandika. Bwe tutuuka mu kusiiba ne tutandika bino wammanga. Mukimanyi nga mu basiraamu mulimu abatuuka mu Ramadan ne bagenda mu nsonga ez'ekikyala ne bakyala ez'ekifumbe n'abakyala baabwe, nga bakimanyi nti omuntu bw'akivaamu n'anaaba okusiiba kwe kuba kutuufu. Mukimanyi nga mu busiraamu mulimu abasiraamu abatuuka mu kusiiba, bw'aba teyalidde eddaako okusiiba kwe kuba kufu nga mwebali. Mukimanyi nga mu musiraamu mulimu abasiraamu nga tugendera kwaziina, okuba omwaziinyi ne tubeera nga tusibuluka, naye ng'oluusi tetutunudde ku njuba oba egudde oba tegudde, naye ne tusibulukuka. Babitiibwa bingi ddala mu bakyala ate byayitirira, kubanga mbaddeko omusomesa w'abakyala ebbanga ddene, naye tumala kuyingira mu kusiiba n'olyoka owulira ebizibu eby'abakyala abasiibi, naye nga ennaku 10 ze musiibyeko emabega ng'okusiiba kwe baatil kufu. Naye agenda okubuuza alyoka atandika okukola ekiteekeddwa okukolebwa nga it's too late. Kyeva olaba tweteekeddwa okumanya akatono kusiiba nga tetunnasiiba, tutuuke mu kisiibo nga practical, tukola nkole ate erimu empeera enzijuvu. Waliwo abantu nga tunuulira buli lunaku yawumija nawaitu saumu ghadi an ada min yawmin shahr Ramadan hadhihi sanat farada alaina. Ndowooza ebigambo ebyo lillahi taala ne tumala, naye ng'omuntu bw'atabisomye okusiiba kwagamba kuki kufu. Tuteekeddwa okubeera nga ebintu ebyo n'amateeka ago tugategeera kabula anasuuma, nga tetunnakola ki tetunnasiiba. Tukimanye nti mu mwaka okusiiba kulimu omwezi gutya gumu, ate ng'omwezi ogwo ogumu mulimu abanaaguyingira ne tugumalako ne guba nga gwe gusembayo mu bulamu bwaffe. Bangi betuziika ku nnaku lwa Eid, so kiri Haji Mucere ku nnaku lwaki lwa Eid, nti ate gundi yafudde naye asiibye omwezi n'akola ki n'agumalako. Kiba kitegeeza nti tagenda kuddamu kukola ki kusiiba. Eyo Ramadaani yeekoze ki esembyeyo. Emugasa senga nga yagiyingiramu ng'amanyi byakola ki byakola.
tegenda mugasa senga yajingiramu nga tabimanyi. Hadithi gyetera okusoma ku nkomerero ng'okusiba kuweddeko nti ragima anfu murii, ennyindo y'omuntu erwale kookolo yayingira Ramazaani n'agifuluma, walam yughfaru lahu, n'atasonyiibwa. Abamu ku bantu abo be bayingira mu Ramazaani nga tebamanyi Ramazaani gyebakola ki gyebayingiramu. Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. Ramazaani tumujjukiza emyaka gyonna kubanga okujjusa kugasa abakkiriza ate ffenna. Lwaki? Olaba omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama buli Ramazaani Jibrilu yali ekkakuye nejja nemusomesa Qur'an. Yali badde yamusomesa omulungi gumu nemala, kubanga Allah yamugamba nti sanuqri'uka fala tansa, tojja kusomesa, tojja kukola ki kwerabira. Tewali badde na mugaso Jibrilu kudda nesomesa ate nedda nekola ki nesomesa. Allah namugamba nti inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idha qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alaina bayana. Ezo aya zonna zaali zikakasa nabbi nti nedda bakanfate bwe bya Qur'ani bitulekere. Nga Jibrilu esobola okusitikinga kyeyagadde mu bwongo bwa nabbi nga Allah agimuwadde nebiggwa neteddayo kudda naye yakomangawo buli muki mu Ramadan. Kitegeeza ki? Nti bannanga ayimirira wano n'atujjukiza ku swala amanyi nti twerabira oba oli awo bye twakwata si bye bituufu. Atujjukiza ku Ramadan amanyi bulungi nti tuzze tusiiba, naye ayinza okutujjukiza kye tubadde tukola mu Ramadan naye nga si kyekituufu. Oba oli awo n'otandikira awo okukola ekituufu n'ofuna empeera ez'okusiiba omwezi ogwaki ogwa Ramadan. Mwezi gwa kulumwa njala na nyonta, n'osanga asiiwuuse lwa kusiiba, n'osanga alwadde naye nga ne bwe bamukebera talina bulwadde okuggyako ki njala, naye ne kugwako ne bagamba talina kyakoze eki kyafunyeemu. Lidha tuteekeddwa okubeera nga Ramadan wankubadde nga tulina kyetumanyiiko twongere okugitegeera, tubeere nga tugituukamu nga tugifunamu empeera. Mukimanyi nga tugenda okusiiba ng'eriyo abaasiibye edda. Natwalako obudde n'ensiibirako e Zanzibar. Twasiiba n'okulangira kw'ensi yonna ne tusiiba ennaku zaffe 30, naye nga tetumanyi nti bannansi be balangirira ensi yonna okusiiba bo batandiika ate enkeera. Bwe zaggwako ffe ne tulangirira nti tusaala Eid enkya, tebatugamba nti bemugezaako gavumenti yegenda obbakwatako. Era kyetwakola ne twekukuma, we twekukuma ne tusaala Eid yaffe ku nnaku ensi yonna lwe yasaala, then enkeera yaako ensi gye twalimu Zanzibar ne basaala Eid ne tuliira wamu emmere, naye nga twasadde jjo emmere twagirya nkeera ne tucelebratingira wamu ne bannaffe. Ebyo byonna mu ebiri mu nsi. Naye nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam alina enjigiriza gy'atuyigiriza n'agamba nti suumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Musiibe nga omwezi mugulabyeko ate musiibuluke nga mukoze eki mugulabyeko. Munnamalungu ajja atuuka mu kibuga agamba sallallahu alaihi wasallam nti omwezi nagulabye ogwa Ramadan. Amuddamu nti omwezi ngulabye, naye munnamalungu nabbi tamumanyi. Amugamba ogwokusatu nagulabye. Nabbi abuuza bano abali wano nti omusajja oyo atera okwogera amazima. Ne bagamba nti kituufu atera okwogera amaki amazima. N'agamba sahaba nti musiibe olwe information gye tufunye okuva wani ow'omukulu ono munnamalungu. Kyekitegeeza ki? Nti tuteekeddwa kukola kye tukola nga tukolera ku mateeka tukifunemu ki empeera. Songa gye mbagambyeko y'omwami okubeera nti yagenda ow'omukyala yali waaqii
nakava ku ssomero omwaka ogwasembayo twatuukira mu Ramadan, mulirwana wange mukyala we ng'ajje wa mukyala wange nga amubuuza ekibuuzo ekyo, n'agamba genda okimbuulizeeko seeka, kubanga mukyala yatya okujja gyendi direct ti omwami yakomyewo mu safaari ku makya nga nsiibye, n'aŋŋamba tuyingire mu nsonga ezaki ez'obufumbo. ne mugamba kitta okusiiba, n'agamba nedda baseeka baatusomesa nti kasita mmala ne munaaba okusiiba kolaki kuba kutuufu. Kyala n'abuuza, naye nga gwe yabuuza yalina ansa kubanga yali akimanyi ti kiki kifu. N'olwekuba bamutumye najja gyendi, neŋŋamba subhanallah, mu nsi mukyalimu abafaanana bwe batyo. Kati kiyinza okuba nga n'abalala gye bali, mulimu ebintu ebisiibula bye tulaba nga bisiibula, ne wabaawo bye tulaba nga bisiibula naye nga tebikola ki tebisiibula. Tuteekeddwa bitegeera qabla Ramadan, nga Ramadan tennatuuka. Egenda okutuuka ng'ebirimu empeera tubimanyi, ate ebyonoona bikendeeza n'okusiiba kwaffe empeera nga nayo tukola ki tubimanyi, ate tubitegeeza abantu babitegeere qabla Ramadan. Ramadan nga tennatuuka, kubanga tunabategeeza mu Ramadan tujja bategeeza oba oliawo nga amaze obikola ki obyonoona n'obigwamu. Ekisembayo ku nsonga eyo tyogumiikirizanga mu mbeera zonna n'owuliriza walaw qalil. Olwaleero kutuba gye nsomye mu risaaki gye mbadde noonya, nsanzeemu Imaamu Nawawi. Imaamu Nawawi yawandiika ekitabo ekiyitibwa Arbaina Nawawiya, era n'ebitabo bye yawandiika mulimu Riyadu Salihin n'ebitabo ebirala. Yalinga abeera mu darusu 12 olunaku, darusu 10 nammeka 12, ezimu nga yazisomesa, ezimu ng'asoma, ng'atuula baseeka ne basomesa, n'avaamu n'agenda nemweri n'asomesa eddarusu 12. Naye awamu n'eddarusu 12 ziyalinga nazo, yalinga awandiika ebitabo ng'afunayo tayimu ey'okuwandiika ebitabo, n'abeera ne tayimu ey'okukwata Qur'ani n'okukwata by'awandiise, kubanga yagenda okufa nga byonna byeyawandiika abiina mu mutwe, yabikwata byeyawandiika ng'abiina, ate ng'akola omurajaa. So tayimu ye y'olunaku yagifunzanga ng'agikolerera katono. Umar radiyallahu anhu kigambibwa nti kaana yanaamu qalila, yali yeebaka kitono. Bwe bamubuuza lwaki weebaka ekitono, n'agamba senga neebaka ekitono udhlimu rabbi, ndyazaamanya Katonda wange. N'agamba nti naye bwe ŋŋamba ate neebaka emisana adhlimu ibadullah, ndyazaamanya ebitonde bya Katonda. Lidhalika kyeva neebaka kaki akatono. Kyenjagaddemu Imaamu Nawawi oli nti yalinga yeebaka kitono nnyo, naye yawandiika ebitabo ebyo. Yagenda okufa ng'alina emyaka 37, ng'alina emyaka 37. Kitegeeza ng'alimu ba Haji Muceere almost 2 almost 1.5, so kiri. Naye ng'obudde buno bwasooka akyali shaabu, muvubuka, muvumuulo, yakozesa ekiseera ekyo n'akozesa ebiseera bye n'abeera nga asoma eddiini ya Allah, ng'asoma bw'asomesa bw'arajaa. Kati naffe abawalimu bwetutyo bwe tukola mu darusi tubeeramu, ali ne tugenda awala ne tusomesa, kubanga seeka ayimirira mu maaso g'abantu naawe ekigambo, naawe n'olaba nga kipya gy'oli. Oba oliawo enteekateeka gy'okiteekateekamu okigwa abantu tefaanana naye, n'okoppayo n'ogatta ku kako engeri gy'okikolamu ne bitambula. Falidhalika kyembakubiriza ne sekubiriza yenna nti tugenda mu Ramadan yeetaagisa tugitegeere nga tetunnagiyingiramu.
nga bwe tusoma essala nga tetunnagiyingiramu. Allah subhanahu wa ta'ala kyeva atugamba qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ana wa man ittaba'ani. Kyenjagadde mu aya eyo kubeera nti ala basirati, tukola mulimu gwonna nga tugukolera ku njigiriza ya Allah, ku njigiriza ya Mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ibada yonna yonna mabniya ala jahali, ezimbiddwa kutamanya fa batil, ebeera nfu. Ibada ezimbiddwa ku kumanya, eyo nno Allah kwatandikira okugiwa empeera zaayo. Bweba nzijuvu n'agijjuza, bweba nkendeevu Allah subhanahu wa ta'ala sari'ul hisab, ye mwangu wa kubala. Embala gy'abalamu gy'ayagala okukola ki? Okuwa. Falidhalika ennaku zino zonna mpaka tunaatuuka mu Ramadani tukkirize tutuule mizikiti, tutegeere ibada eri ejja n'obukulu bwayo, oba oli awo tujja giyingiramu nga tuli abantu abagisobola okugibaamu. nga bwe kityo ibada ejja mwezi gwa kitiibwa gwa Ramadani, mwezi gwa 9 mu mbala y'Ekisiraamu. Gusooka Muharram, Sufur, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Thani, Jamadul Ula, Jamadul Thani. Tulinayo Rajab ne Sha'ban. Gwe guno gwe tulimu gwa 8 ne Ramadani. Bw'anaggwaako Ramadani tulinayo Shawwal ne Dhulqa'da ne Dhulhajj. Gy'emyezi 10 ebiri egy'Obusiraamu. Tuteekeddwa gitegeera okusinga tutegeera January mpaka kuki? Ku Desemba. Mwezi gwa 9 Allah subhanahu wa ta'ala gwayogerako mu Qur'an n'agamba shahru Ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Kyolina okutegeera kuliko bwino n'obujulizi kuva mu Qur'an nga Allah yajjayo erinnya lyagwo. Emyezi emirala Allah yajogera mannya gaali. Akija ku Dhulhajj hijja mwezi, Dhulqa'da tereni. Naam, naye Ramadani ye mwali yayogerwako n'erinnya lye. Mwezi gwa kitiibwa n'ebitendo byagwo Allah bye yagutenda nagwo n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagutenda. Ramadani ogugisiiba mpaji y'obuki? Y'Obusiraamu. Tulina empaji 5: shahada, sala, zaka, sawm. Yakuna hajji yekola ki? Yesembayo. Mpaji yakuna Obusiraamu zimbiddwa ku mpaji 5. Eyokuna eno ye sawm, era buli lwevaako Obusiraamu butendewalirwa mu kuyimirirawo kwabwo. So nga ate neyokulya ate bwevaawo ezisigadde zonna zitendewalirwa. Ey'eswala naye ey'okusiiba bweba evuddemu Obusiraamu butendewalirwa okuyimirirawo kwabwo. Yannabi kye hadisi gye yagamba nti buniya al-islaamu ala 5 wa sawmu Ramadan, n'okusiiba omwezi ogw'ekitiibwa gwaki? Ogwa Ramadan. Kale nabwe kityo tuteekeddwa okugusiiba kubanga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Tuteekwa gusiiba kubanga ekikulu ekigulimu kusiiba. Gwalifaananya n'emyezi egisigadde n'enjawulo yaagwo ku myezi egisigadde bibiri. Kusiiba mwezi mulamba n'ekirala tarawehe, kubanga tarawehe teri myezi miki mirala. Ama ibada ezisigadde kusoma Qur'ani, kusala dhuhuri, asri, maghrib, isha, ebyo byonna myezi emirala tubikola. Wabula okusiiba omwezi omulamba kwokka kuli muki? Kuli mu Ramadan. Aisha radhiyallahu anha ku hadisi etugamba okubanga tusiiba muko mu mwezi guno gwa Sha'ban,
agamba nti saalaba omubaka Muhammad sallama yasuumu ng'asiiba naku nyingi okusinga lwe yasiibanga mu mwezi ogwaki ogwa Shaaban. N'agamba nti yasiibanga ne tulowooza nti agenda kumalako, twagendanga okulaba ng'atandika okulya. Ate ebiseera ebimu Rasulu yatuukanga mu Shaaban n'alya, ne tulowooza nti agenda kumalako ng'akola ki? Ng'alya n'asiiba. Yali ategeeza nti tegusiibibwa gwonna. Era ku nkomerero Aisha agamba nti nabbi yalinga tasiiba mwezi mulamba illa Ramadan, okujjako omwezi ogwaki ogwa Ramadan. Nabwe kityo tugusiiba olw'okubanga nabbi yakola ki? Yagusiiba. Tugusiiba olw'okuba nabbi yakola ki? Yagusiiba. Ramadan teeka fardu aynin ala kulli muslimin balighin aqilin mustawtinin. Ramadan ekakata ku buli yeeyita musiraamu, kubanga waliwo abeeyita naye nga munda muli balina ebikola ebyabwe, naye kasita oba nga oli musiraamu siiba, okakatibwako okusiiba. Muslimin musiraamu, balighin ekakata ku mukulu, bw'abeera nga mwana muto temukakatako wabula tumwegombesa okusiiba. Bw'abeera mwana muto temukakatako wabula tumwegombesa okukola ki? Okusiiba. Nga nabbi bwe yagamba ku swala, yagamba omwana omuto murru awladakum biswala, mugambe abaana bammwe basaale mubalagire lisabui, nga balina emyaka 7. Kitegeeza omwana wo bw'aweza emyaka 7 mugamba asiibe, mugamba akole ki? Asiibe. Wadrubuhum alaiha, bw'abanga omwana atendewalidda n'abanga tasaala awezezza emyaka 10, ate mukube mukko, kubanga bwe munaamulekerera n'agenda mu 15 ajja kubanga akulidde ku kukyamu oba ku bukyamu obw'obutasaala olw'obutasiiba. Abaana tuteekeddwa bateekateeka nga bakyali bato, tubagamba okusiiba nga tubawa n'obulabu. Mubuuza leero nkugulireyo kaki, weefiize wanga tutwadde nga tolina bulungi, taata njagalayo Rolex kwensiibulukira gimuwe, nga kyoyagala mu future yeebeeremu okwagala okukola ki? Omulimu ogwo. Bwe twali ewaka nja kuleeta kyakulabirako, taata nga atwagaliza okusiiba kwa sittati, nga tumaze okuwulira mizikiti nga bagamba nti sittati oba situmi na Shawwal kusiiba kw'abawalimu bano basekabuli Jawaadi n'abasajja abakulu ab'enkulidde nga Haji Muceere be bateekeddwa okusiiba sittati, kubanga banaatera okufa. Naye ffe abasigadde abataatere kufa, lwaki tubonaabona nani? Ne sittati. Ne taata n'atugamba nedda, ffenna tuteekeddwa okusiiba sittati kasita tuba nga twasiiba ki? Ramadan. Kati lumu bwe yatugamba okusiiba ne tusiiba ne tumalako, n'akomawo n'ekiveera ekya Kabalagala-Pan. Waliwo omwami yali amufumba ng'amuteekamu ne kamulali, naye ng'abaana abato tumwagala nnyo. Twali basatu fekka, yaleeta paani nga w'abantu nga 6 ab'ewaka bonna, n'amutuwa abantu bameka? 3, nga kirabo. Era ffe twalya ne tugabirako abakoze eki? Abasigadde. Targhiban, kwegombesa mwana abeere nga wangalira ku ibaada egyokola ki? Gyoyagala abeere nayo. Kati omwana muteerewo ekiyinza okumwegombesa abeere nga ajja, naye nga kijja muyamba mu Busiraamu nti bw'anaaba akuze ajja kumanya nti okusiiba gye kuli, kubanga okusiiba kukakata ku bakulu. Kyenkyagaddemu kasita oweza emyaka 15 mwanya otandise okwerooterera, olabikiddwako obubonero bw'ekikulu, olwo nno okusiiba tekukyakusukkuluma, tekukyakusukka. Buli we kutuuka oyagala toyagala oteekeddwa kukola ki? Kusiiba. Aqilin, okusiiba kwa balina amagezi, abalina obwongo obutegeera, abatali ba majnun, bagwe baddalu. Singa tubeera n'omuntu owaka nga agw'ensimbu oba mulalu, zivaako kagambo kyakalaketera okukozesa
zegatta so kiri zigatta kasita abanga alimu akafaanana bwe kati oyo okusiba tekumukakatako kubanga zijja kwegatta ebyokulya bimulungiire ye atandika okulya ate bwe binaavaako ate agambe nti nze nakoze ki nasiibye oye tekumukakatako ebbanga lyamalanga ali mu mbeera ezifaanana bwe zityo amma akilun alina amagezi obulungi oyo naki ateekeddwa okusiiba ekirala qadirun asobola alina obusobozi obukola ki obusiiba bajjeemu ani almarid omulwadde avuddemu kubanga takola ki tasobola owokubiri ani omukadde omuki omukadde ate omukadde atasobola kubanga aliwo abakadde nga buli kaseera akola ki alya bwagezaako nasiiba olwo nno kwe kufa kwe ajaliwo ekola ki weyitira abo nno tebateekwa kusiiba tekubakakatako naye senga baba basiibye okusiiba kwabwe kutuufu bakkirizibwa nga n'ebirwadde ebisiibula omuntu ebitakakasa muntu kusiiba nabyo bitegerekeka si muntu okulumamu katono ogamba nti anti ate ffe abalwadde bagamba ki ndi tuteekeddwa okulya naye omuntu gwakulimyemuko katono olubuto nelukwenyolamu katono kiteekeddwa okubanga ekirwadde n'abasawo bagambye nti bwonoosiiba okosebwa olwaleero abantu bakaaba mu ramadan nga balya nga bannaabe basiibye niyange eyagala okusiiba naye nga abasawo bamugambye tokola ki tosiiba era nga bw'anaasiiba ajja kukosebwa era nga kituufu akola ki akosebwa mwami omu yamala ebisiibo 4 wallahi nga tasiiba naye nga kimuluma n'agamba nedda kanfune sente ninye ennyonyi ngende ku kaaba ngende kuzamuzamu negayire allah nzigiriwo ekirwadde ekyo n'asituka n'agenda e Makka innama al amalu binniyat omulimu gukolebwa nakola ki bwe yagenda neyegayira allah subhanahu wataala nanywa zamuzamu yakomawo asiiba mpaka lwaleero niye yamala emyaka emabegenda nga takola ki nga tasiiba kitegeeza waliwo abalina obusobozi nga kituufu beeriira buli bbere era bajinyumirwa okusiiba nga weekuli naye nga alina busobozi ateekeddwa okukola ki okusiiba ate ne wabaayo bandi abatalina busobozi beewaliza n'okusiiba ne bakosebwa n'okukosebwa olw'okumanya obulungi obuli muki mu kusiiba ne weesanga nga n'okukosebwa akoseddwa nga ne waba tasiibye akaaba yeekweka ne mu nju kyala aŋŋamba seeka nze ne bwe ŋŋenda mu mbeera ezaffe ez'ekikyala nezibakkiriza kusiiba naye agamba nti wallahi nze sirya paka ramadan negwako naye nga ennaku ziri azibulaka lisiti nze ziri 3 4 5 oba 6 naaba nga takoze eki taziridde naye nga tazibaze nga ntuufu era ramadan oluggwako naziriwa naye nga mu ramadan mwonna teyali amuwadde n'olunaku lutya lumu yali asobola okusiiba naye nga ate waliwo ekimugaana okukola ki okusiiba oyo nalina obukkiriza mu mutima gwe kukakata omuntu alina obusobozi mu mbeera efaana bwetyo mulimu abalwala nembeeramu abeerwaza yatamarabu beerwaza natuuka okusaawa ebijalusaakikutu olwokola manzaani ekoze ki esembedde egenda otualusaakikutu bamusaase nomusaasako mukituufu tubuleka alina ki alina obulwaire alusaazi dimuluma allah subhanahu wataala kubanga amanyi n'ebyama ddala yakutonda sisitimu yonna agimanyi mpaka ebiri munda bw'obanga weerwazizza ayinza okulwalizaayo kubanga man taallaka bishaiin wukkila ilaihi omuntu eyeesigama ku kintu n'akyemanyiriza
osanga wuuyo akigenderako nekigendera ddala. Bw'otambula okola bw'oti omuntu essaawa yonna 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 toli mulema, naye bukyenkeera nga bw'okukola bw'oti olabanga ogutateredde n'oguzaayo n'otambula, kubanga wakola ki? Wabimanyiira. Man taallaka bishay'in wukkila ilayhi. Lwaza mu Ramadhaani olw'okubanga toyagala kusiiba, bukyenkeera nga Allah ekirwadde akikoze ki? Akikuwadde, kubanga okyagala n'okukisaba okola ki? Okisaba. So okusiiba kuli ku muntu asobola okusiiba. Ensonga endala, mustawtinin, ku mutuuze. Mustawtinin, ku muki? Ku mutuuze. Wa in kuntum ala safarin, bwe muba muli mu lugendo, fa iddatu min ayyamin ukhar, mbeere nga mulya muliwo ennaku ezo nga muliwo ebiseera ebisigadde. Omuntu bw'aba ali mu lugendo, eŋŋendo ziri ezatambulwanga ab'edda, eŋŋendo ez'abannaffe abavuga akagaali nga akavuza olugendo, kubanga n'olwaleero avuze piki ayinza givuga okuva Embaale n'atuuka wano n'addayo nga talina kyakosebwa. Namukwano gwange mu covid taata we yafa ninga emmotoka tezitambula, embikaawo n'akwata bajaaji ku makya nga amaze fajiri, zagenda okwera ssaawa 3 ng'ali Masaka, era gy'atuze okuziika n'azibeera mu bulungi nnyo. Era bwe yali akomawo n'asimbula piki ye, bwagenda okubanga buziba ng'akomyewo nga waali. Ne tusisinkana olunaku lwennyini olw'olugendo, laisa alaihi atharu safar, nga taliiwo kamulabisaako nti abadde muki? Mu lugendo. Ze ŋŋendo ze tulina olwaleero ez'edda zaali zakutambulira mu musana nga gubookya nnyo, enkalamata nejja. Nabbi sallama atambula asanga abantu beebunguludde ku musajja ng'agudde wansi. Ababuuza nti ate ono, ne bamugamba nti yabadde asiibye. N'agamba nti si kya bulungi bwa Busiraamu muntu kusiiba mu lugendo. Muntu kusiiba mu luki? Mu lugendo. Naye kyali ategeezaamu olugendo olukosa ng'omuntu akoze eki? Asiibye. N'eŋŋendo ezaffe alhamdulillah, twano gwange Seeka Mudassiru Jibedia, obbi wange ne Seeka Abdul Jawad yagendako mu conference mu America, agamba yalinnya n'ennyonyi erina gye yabasuula. Bwe yabasuula baatuukawo kiro ne balya ddaako ne bukya ku makya ne bavaawo ssaawa 6, bimaana nga yakasiibako essaawa ezo ndowooza ziri 7. Ennyonyi n'etandikawo ng'alowooza akoze eki? Asiibye. Ennyonyi n'ekulubbuka n'egenda, naye nga mu bbanga ennyonyi yamalamu 9 hours, naye agenda okutuuka ku kisaawa ekirala nga ziri ssaawa 9. Ssaawa meka? 9, ng'enjuba tennagwa. Enjuba tennakola ki? Yasimbise ssaawa 6, si bwe kiri? Yakasiibako ndowooza 7 hours, bw'aba nga atandise ku 11 zennyini, ziringa 8 hours yakasiibako. Ennyonyi n'esituka n'etambula n'eddukira mu bbanga 9 hours, essaawa 9 ng'eri mu bbanga, gatta ku ssaawa ziri ze yasiibye. Aba ali mu ssaawa meka zasiibye ezo? Bw'aba nga yasiibyeko 7 gattako 9, aba ali mu 16 hours. Yagenda okutuuka eri nga ziri ssaawa 9 ng'enjuba tennagwa, bimaana ng'abuzaayo essaawa ey'ekkumi, ey'ekkumi-n'emu, ey'ekkumi-na-bbiri, essaawa 3. Kitegeeza nga bw'agamba kusiiba agenda kusiiba 20 or 19 hours solid. Kyeva Obusiraamu bugamba nti omusiibi ng'atambula, omutambuze takola ki? Takola ki? Tasiiba. Kubanga mu kutambula kulimu ebizibu ebifaanana bwe bityo. Mulimu okukyuka kw'obudde, ate mulimu ebizibu eby'omusana n'ebisigadde byonna.
so atakakasibwako kusiiba ye muki ye mutambuze. Olwaleero mu nsi zino ezituliraanye ez'okumpi 4 hours 5 hours omuntu aba yagudde dda mu nsi gyakola ki gyagendamu. Senganga ebiseera biba bikwatagana nebyo si gyovaamu gwe nno oteekeddwa okusiiba. Osiiba bw'oba oyagadde, bw'oba nga olidde olina udhuru lmusaafir, olukusa lw'omuki lw'omusiibi. Kale na bwe kityo obusiraamu bwe butyo butambula n'amateeka kwani ateekeddwa okusiiba. Tugambye ateekeddwa okuba musiibi. Tulina balirwana baffe, mikwano gyaffe, ab'eŋŋanda zaffe, abaana betukuuma mu maka gaffe nga si basiraamu. Okusiiba tekubakakkatako, naye ate tebagaana kusiiba. Tekubakakkatako naye tetubagaana kukola ki kusiiba. Batandikiraawo ne bajjuza ekibayingiza obuki obusiraamu. Ono agamba obusiraamu ono nti ayingidde obusiraamu bangi. Oli ayinza n'okugamba nti nze nsiibye emyezi 3 emirundi 3 emyaka 3 nga nsiiba naye kati njagadde kujja kujjuliza buki busiraamu bwange. Olwo nga bamutegeeza nti olina kutola shahada n'olyoka ofunamu ki empeera, n'alaba nga kyekisigadde n'asiramuka. Naye nga ebyokusiiba zaakola ki asiiba. Naye ngaokusiiba tekumukakatako, tabeera waka n'ogamba nti Janet naawe John mukole ki musiibe kubanga tuyingidde muki teri agenda bafumbira kyamisana. Nedda bafumbire ekyemisana, bali ekyemisana, kubanga okusiiba tekukola ki tekubakakatako mpaka lwe banaakola ki lwe banaasiramuka okusiiba kubeere nga kubakakatako. Ekyokubiri tugambye nti ateekeddwa okubeera nga balighin mukulu. Obukulu bw'obusiraamu kulabikibwako bubonero bwaki bwa bukulu. Kwerooterera kubeera nga tumena enviiri mu bifo ebyekyama n'ebirala. Ensonga eyokusatu tugambye nti qadirin aqilin, ng'alina maki amagezi, bimaana nga si mulalu si zonto. Naye ng'ate tulinamu abantu Allah bagezesa abagwa ensimbu babeera na tayimu kasita agigwa n'atereera then n'atandika okukola ki okusiiba era agende mu maaso n'okusiiba. Then omulala qadirun alina obusobozi obw'okusiiba obutugyemu omulwadde n'omukadde. Ate abo bo balinamu amateeka gaabwe. Omulwadde n'omukadde waliwo amateeka gaabwe agabafuga. Ate omulwadde senga nga aba alwala obulwadde nga bwakuwona akaseera ke basiibiddemu nga mulwadde aliwe mu kiseera wanaafunira obuki obulamu. Obulwadde senga abeera n'obulwadde nga muzmina bwalubeerera nga bamuteeka bagamba nti ebbanga lyonna lina obwe bulwadde bwo Allah mwajja okujja ajaliyo siwe kituuka n'alya aliisa. Ekisiwe kituuka n'akola ki n'alya akola ki aliisa kubanga talinayo essuubi lyakola ki lyakusiiba. Nabwe kityo omukadde, waliwo omukadde abeera mu kaseera nga mugonvu n'asiiba ennaku zaasiibyeko n'agonderera alye. Bw'abazeemu amaanyi n'asiiba naziyaziriwe. Naye bw'aba agendedde obukadde bwe nga bunene oyeye akola ki aliisa au yut'amu alayhi oba bamuliisizaawo. Bw'abanga ye kennyini talina busobozi. Abaana be bakimukolera, abazzukulu bakimukolera, abamuliko oluganda bakola ki bakimukolera. N'asobola okubeera nga afuna empeera z'okukola ki ez'okusiiba n'okujjuza empeera gy'obusiraamu ey'okumeka ey'okutaano. Oyo nno ye muki ye mulwadde alina obulwadde obw'olubeera oba omukadde oyo ebyenda ebyafunda nga tasobola kukola ki tasobola kusiiba. Then asembayo tugambye mustawtinin yoyo nno omutuuze atali mu safaari. Naye nga safaari eri gyateekeddwa okusiibulukirako eteekeddwa okuba nga erina amateeka ag'essafaari eri ekendeezaako esswala era egattisa esswala. Ate n'akalombolombo akalala akagiriko eteekeddwa kuba nga safaari eri mu kkubo lya Allah, si safaari gyagenda nga yakwonoona ava wano agenda kaseese kubba
mulamanzaani ng'agamba musaafiri takola ki tasiiba. Tubuuza ekigendererwa kye ki? Nti agenda kubba, nti nedda asiibe atuukeeyo ng'amaanyi talina gabba alemere okukola ki? Okubba. Era bw'anaabanga alidde ajja kuba n'omusango omulala okubeera nga akkuse nabba abantu ate mu Ramadan tateekeddwa kukola ki? Ateekeddwa okubanga safarun mubah, olugendo nga lukkirizibwa mu Isiraamu, agenze kusuubula olwo lukkirizibwa, tagenze kukola bwononefu. Bano abayimbi ali mu safaari agenda kuba nnyimba wabweru, olwo terukkirizibwa, olwo olugendo luba lwononefu, lwa bwononefu. Kale agegamu ku mateeka geteekeddwa okubeera nga tumanya musbaqan, nga tetunayingira mu mwezi ogw'ekitiibwa gwaki ogwa Ramadan. Kyenyinza okuba nga nsembyayo insha Allah, kubanga ebikwata ku ahkaami Ramadan bingi ddala, tetusobola bisoma mu lunaku lutya lumu, bingi, kubanga mulimu mustahabatu sawm, ebirungi mukusiiba, ebyongera okusiibamu empeera, mulimu mufsidatu sawm, ebyonoona okusiiba, n'ebirala ebiri mukusiiba, ebyetaagisa nga topiki ekwatibwako netugifunamu, netusobola okuba n'ebibuuzo netubibuuzaamu, olwo netuyingira mu kusiiba nga tuli abantu abalungi mu kusiiba. Ensonga gyinja okusembyayo arkaanu sawm, empagi z'okukola ki? Z'okusiiba. Empagi z'okusiiba ziri bbiri zokka. Empagi z'okusiiba ziri bbiri zokka. Esooka aniya, kumalirira. Omusiibi omulungi yalibadde yamalirira dda ssaawa eno nti Ramadani weetuukira nsiibe, agyongeramu kugiza bujja, olwo nno ng'agenda kusiiba ddi? Nkya. Ayi Allah nkwegayira onsobozesa okusiiba kino nkisiibe kyonna kiggweko mutima gwo nga toyatudde. Eyo mpagi mu mpagi yaki z'okusiiba. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti talina kusiiba man lam yubayyitu sawm, talina kusiiba, talina mpeera za kusiiba, oba okusiiba kwe kufu omuntu ataasuzizza nniya, bimaana atalina nniya musbaq n'agitandikirawo olunaku olwo. Pozi lwali lwa kusiiba, nsiibye, ng'oledde olunaku lukoze ki? Lutandiise. Oyo nedda. Okujjako okusiiba okwa sunna, kubanga okwo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatuukanga ne ku makya ssaawa 4-5 nga talina kaatadde mu lubuto, n'ava gy'ava mu ziyaara ze zaakoze mu basahaba, n'atuuka ewaka ng'aze kufuna ka breakfast, n'abuuza Aisha n'abasigadde nti bannange wali akagamba? Ne bagamba Nabbi ssaawa eno tekaliiwo. N'agamba nti idhan wa ana saa'im fa ana saa'im, ebyokulya bivuddeko njizijuzza nkole ki? Nsiibe. N'asiiba. Kusiiba kwa sunna, era mwe muli ekigambo ekigamba nti okusiiba kwa sunna era osobola okujulukusa. Sheikh Abdul Jawad agambye nti seka musungula olwokuna nkwendoyidde tulyeko ekyemisana, nze nenkera ku makya nga neerabidde, ansanga ku muzikiti Masjidi Sharifa ngamba nseka nakubye ku lwokuna tujje tulyekwako emisana, nti baire neerabiire. Obusiraamu bugamba nti siibulukuka ogenda oli eki ekyemisana, naye kusiiba kwa sunna si kwa faradha. Kusiiba kwa sunna si kwaki? Si kwa faradha. Okwa faradha kasita nniya ejjula kusiiba, ate nniya eyo bw'obanga omaliridde namaliridde ejjo kusiiba n'otuka ssaawa 5 n'ogamba naye nsiiba byaki? Kambiveeko. Nniya n'ogijjulula fa baatilu sawmak, okusiiba kwawe wennyini we kukomye. Tolidde tonywedde, nniya yakoze eki? Yevuddemu gy'opanguludde. Kasita opangulula nniya nga tonaba kusiibulukuka, awo wennyini nnyini w'ogipangululidde. Tuli wamu ffenna?
era mu bintu ebyonoona okusiba wakati awo kantigende katu bwe kubeera nti obadde musiraamu n'oleeta niya mu ssaawa 5 n'ogamba naye obusiraamu bwaki buvuddemu awo byonna byonna obusiraamu bugenze n'ekisibo kikoze eki ku ssaawa 5 n'eddakiika 15 ali n'ogamba nenedda teekeddwa kuba musiraamu olunaku lwafudde obusiraamu osobola okutandiika olunaku lukoze eki lufudde so niya eteekeddwa okubeera nga bweri yakusiiba lunaku lulamba okuva emmandya lwesala mpaka enjuba lwekola ki lwegwa eyo nno mpaji mumpaji zokukola ki zokusiiba innama al amal binniyat wa innama likulli murii ma nawa empaji eyokubiri al imsak empaji eyokubiri yokusiiba kweziyiza al imsak okukola ki okweziyiza tweziyiza ki kulya kunywa wa jamii lmuftirat na buli kyonna ekisiibulula okuba nga okyeziyiza kyekiyitibwa empaji yokumeka eyokubiri okusiba kulina empaji 2 zokka esooka nijja eyokubiri al imsak okweziyiza tweziyiza ki kulya okwa buli ngeri yonna kabenga byokulya byolidde biwomerera bikayirira tebiwooma togamba nti asekaze byenalidde byabadde tebikola ki tebiwooma kasita bibanga biyise mukama ne biyingira muki mu lubuto oba osiibulukuse togamba nti aseeka ate sigala tebamunywa manya tebamulya banywa muki munywe buli kinywebwa naate nze seeka sinywa amazzi sigala banywa mukka wangi nenjaga banywa ki mukka wangi ebyo byonna bikola ki bisiibulula okulya n'okunywa na buli kyonna ekisiibulula nabagambye nti ebisiibulula kamaala bingi byesijja kubanga nkoonako olunaku nolwaki olwaleero naye nga kyetutegeddemu kyempaji z'okusiiba ziri mmeka ziri 2 zetulina okutegeera tuzegenderezeeko ramadaani bwebanga ekoze eki bwebanga etuuse twegayira allah subhanahu wataala atutuuseeyo nabwe kityo nja kusooka nkomaawo nga nyongera obajjukiza nti ebikwata ku ramadaani tubinoonye tubisome tubiyige nga tetunnatuuka mu mwezi gwaki gwa ramadaani tujja kunyumirwa ramadaani tujja gifunamu empeera tujja kwanguyira ibaada zaamu kubanga tujja kuba tuzikola tuzitegeera nga tuzimanyi era bwe tutakola ekyo tujja kuyingiramu tukole bukozi nga tuli ku aya seekabujwadi gyatera okutusomera nti ma wajadna alaihi abaana tukola bye twasanga bataata bakola ki bakola naye nga tolinaako bujulizi tolinaako kyotegeeramu tolinamu mpeera zomanyi zogenda kufunamu era tomanyi nansonga lwaki okola ki okikola bwe tunabisoma ne tubitegeera tugenda kunyumira ramadaani nesigadde zonna biidhinillahi taala bakubiriza tubeere abawuliriza mu mizikiti abakkakkana olw'ensonga twongera ibaada zaffe bulungi ate n'ekirala tuba akaseera ketukozesa tukabala mu maaso g'omulezi waffe allah subhanahu wataala ku nnaku lwaki olw'enkomerero nja kukomaawo insha allah wabaawo ebibuuzo tubeere nga tufunako insha allahu taala wajazakum allahu khair wa barakallahu fikum